Media Choice Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Mbalamusizza nnyo mwena gye musinzira okutulaba, mwebale nnyo okugoberera. Byobadde mugoberere ennaku ziri ez'emabega si bibadde bigobererwa kati. Olwali ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2022. Olutambi lw'olwali lugenda kubeera lumpi nasabiddwa wakati nange mu kukaanya oluvannyuma lw'okuntuuza wansi n'embuulirirwa okujja mu maaso gammwe neetonde. Nziza okukola olutambi okwetondera abasajja abakulu abantuuzizza. Nziza okukola olutambi okwetondera abantu abakulu mwenna abadde bawagira omukutu. Nziza okwetondera munnange bwe tuwangadde ebbanga erisukka mu myaka 5 Jakana Sulaiman Nadduli, era nga ntunudde mu kamera wano nja kwetondera wamu ne bannamawulire abalala bennanyiizizza Ssaako n'abantu abasigadde abalala besimanyi. Mu kwemenya omutima olwali ngenda kwongera ebigambo bitono. Amazima agatalikyuka ng'era tegalivaawo geego okubeera nti nze sabbako ku ssente za Jakana. Mazima ddala nga nkyogera mu kamera eno nga n'akatambi kano mbasaba mukasigaze sibbangako ku ssente za Jakana. Kikula kyange ne bwe mwalabye nnyina obusungu bungi okwagaliza ennyo bannange okusinga bwe neeyagaliza. Y'ensonga ti bwe nvaayo ne bwe mba mpangadde n'omuntu nze seekubira magoma. Nfuba okulaba nga omuntu oyo mu promotinga bulungi era nga nkozesa sikiru zange ntonotono ze mba nnina ezo ezinnyamba okusobola okupromotinga omuntu oyo. Era akaseera konna seeyogerako ng'era bwe mbadde nkola. Natuuziddwa n'enkubirwa amasimu ag'enjawulo nga muŋŋamba nti omuliro teguzikiza muliro. Era olunaku olwaleero nsazeewo nzije mu maaso gammwe mbeetondere mwenna bennanyiizizza. Era n'olutambi lwe nakoze nga nziramu ebigambo ebyayogeradde Jakana lwe nakola mu busungu olunaku olwayo temuliddayo kululabako. Ku lwa famire yange, abazadde bange, abaana bange, abawagizi bange, Ssaako n'aba bizinensi abakolagana nange, neetonda era nga neetonda era nga nkiddamu neetonda era nga mbasaba okunsonyiwa. Njagala okubakakasa nti mu bintu bye nkoze temuli koda yonna ya bubbi. Abantu bonna be mpangadde nabo ne bwe bankwata obubi mu nsonga ze mba ntambudde nabo kitwalamu akaseera ne bantegeera. Na kino kijja kutwalamu akaseera naye mukijjukiranga nti nga 10 ogw'ekkumi 2022 Kankaka yeetonda. Abasinga mwansabye nti lwaki tetukkaanya ne mwami Jakana. Nenteeka wabbali obusungu, nenteeka wabbali byonna bye naalyerowoozezzaako omutima gwange, nenteeka wabbali byonna bye naaliyongeddeyo mu maaso ne mmukubirako essimu. Ne mmusaba nti bino ebyokwevuma Ssaako n'okweyogerera bino Ssaako okumanya ebyobuziizi ebya buli omu ebbanga lye tuwangadde tebigasa. Era ne mmusaba nti ajje munnyonnyola ensonga mu buntu. Bw'anaabaawo obwetaavu tutule mu kamera abantu babiri twogere eri abantu ku ki kye tukkaanyizzaako. Era ne mmusaba nti bw'aba yeemulugunya kuba ye ategeeza nti abantu baamuwa obujulizi nti nze namubbako ssente, nga njagala ajje tutuule wansi era essimu nagimukubidde era n'olutambi ndulina ng'ayogera ku ssimu nange. Olw'okuba nti nno nasabiddwa ebyo byonna neme bigendamu nakuleeta maloboozi nakukola kino, nsabye okubategeeza nti ekyo kyakoleddwa mu kwemenya. Nayagadde okwogera naye ku bintu bino wammanga. Ekisooka bye byamugambibwa nti waliwo ababadde bansindikira ssente eza buli mwezi okusasula emisolo gy'omukutu gwange.
ekyo si kituufu. Abantu mwenna abakolera ku YouTube mukimanyi tetusasula misolo. Emisolo gitemebwa direct ku kasente k'oba ofunyeeko akatono wano ku online. Era nga bwe gitemebwa, actually tegitemebwa na government ya Uganda, gitemebwa ku balabi bokka be tubeera nabo mu America. Ekyo kyabadde kya bulimba nti waliwo ansasulira emisolo era bamulimbye. Ekyokubiri, njagala essimu ze ntera okuwaayo nga nkola fundraising ez'enjawulo ziri ssimu bbiri, ezo ze mbadde mbawa. Nabadde nteeseteese mu mmotoka yange wali okunnyonnyola Jakana nti bw'aba yeetaaga okuba omukakka mu mutima, tugende mu makampuni ag'amasimu wali Airtel ne MTN, tukole print out nga ye bw'asaba obujulizi ku receipts ng'era kampuni eyitibwa Sendwave oba Remitly oba zonna ze mweyambisa okusindika ssente naddala abali mu diaspora abamuwa obujulizi nazo tezirimba. Nasabiddwa nti tugende mu kampani ezo ezigira ssente zonna ezizze ku nnamba zange ezo n'amannya nga kwegali zirabike. Era nange kyembadde ngenda okugamba mwami Jakana nti okumukakkanya omutima nti nze siribangako ku ssente ze, kwe tugende buli muntu agamba nti yampeereza ssente mu nnamba ezo awatali mu bulimba tutiikinge, kubanga ekampuni esobola okuwa financial statement eyo yekulaga nti waliwo abadde asindika ssente, era omuntu oyo agamba nti abadde ansindikira ssente singa abamuwadde nti buli mwezi mbadde nsindika ennaku z'omwezi bwe ziti, ng'era tukebera ku ssimu yange. Tubadde tuli bakikola ne mwami Jakana, yekyo kyembadde njagala okumuwa, ne ku nnamba yange ya MTN tulabe. Ekyokubiri, mbadde nkola fundraising ku bintu bingi nnyo eby'enjawulo, era ssente ezo ne zituuka. Abamanyi personality yange ng'era basobola okumpaako obujulizi benkolaganye nabo bakimanyi bulungi nti nze Kankaka omuntu ne bwampita n'angamba jangu eggulu simuggyako yadde 10. Bwe mba siigende nga sirina mafuta gatuukayo sigenda, kuba nze siri mubbi, siribeera mubbi, nze ni musajja manyi okwekolerera ate naawe nkimanyi. Okimanyi nti era mtegeeza abantu nti newankubadde bannange bonna nga mwotwalidde mwami Jakana bentambudde nabo ng'era bw'akyogera tetujja kutuuka ku ekyo kyakunjagaliza kufa, nzikirire bubi, olubuto lukwate omuliro. Ebyo byonna bigambo mwami Jakana nze nga Kankaka mbikusonyiwa era mbyerekereza nga nsinziira ku kamera eno mu bwerufu wansi w'okukwetowaza mu mutima n'okugenda n'ebigambo bye wayogedde, nsonyiira ddala. Katonda yeebazibwe nti wawona. Nsaba okukutegeezaako nti newankubadde kinnumirizibwa nti nze nabba ssente zo, njagala otuulaawo ojjukire nti ng'oli mu ddwaliro erimu kugasinga okubeera ag'ebbeeyi eritibwa nsambya, biiruzi zaasobola okusasulwa ne zisasulwa era n'owona. Twebaza Mukama Katonda eyakuggya mu kabenje n'akuwonya okusobola okuba ng'oli mu mbeera gy'olimu kati. Neebaza Katonda ebintu byonna by'asobodde okutuusaako mu kaseera k'obadde nange. Nzijukira bulungi mwami Jakana, ng'era neebaza Katonda nti era ng'era bwe wakinnyonnyodde nti obadde ojjanga n'enkuggyako interview nga sikusasudde. Era nno nange bwentyo bwe gubadde, newankubadde mbadde nsimbula e Kampala essaawa z'omanyi ze nsimbula ne nzija ne nkukolako vidiyo, mbadde era nange sikusaba yadde ennusu 10. Era ndowooza mu kaseera konna ke tuwangadde mwami Jakana toyinaayo lunaku lwe wali ogambye nti Kankaka najja ne nkusaba ssente ne bwe mba nga nnyina ebizibu ebikomawa, era sikikolangako mu bbanga eryo lyonna. Nsinzidde mu kamera wano okukwetondera, nkwetondedde nnyo bwe mba nga nnyina kye nakusobya mu myaka gye tuwangadde ffenna. Kibadde nno kyekino ekyaŋŋambiddwa nti ndowooza kye nali nsoose okukola, kye naalibadde nsooka okukola, n'abaakugambye nti oba nakubbira ssente oba mu kwagala okutabula, njagala okitegeere nti era ng'abankubira bwe baŋŋamba
ze ku lwange nakitegedde bwe mubeera abantu ab'eggwanga erimu ng'era bwe kizze kiwulikika abantu babawa amagezi ne babagamba bannange mu abaana bannambi lwaki muyombagana tulina bannaffe abali mu kintu bakontrolinga obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente kati nze ne Jakana bwe tudda mu kuyombera miliyoni 7 oba 6 nga bwe yabagambye tirina nno ssente ezo zonna kuyoze nalya okubakakasa amazima ga Katonda mu ggulu nga ndi wano essente ezo siziryangako ekyo nkikomezaawo kankikomyawo nja kwebuulirira tujja kwekkakkanya tujja kwetunulamu nze ne famire yange nga z'otuwogerako era tujja kusaba Mukama Katonda atuyise mu mbeera ey'ebigambo bino bigambo neebaza nnyo abantuuzizza ne bambuulirira nti ffe Abaganda bannaffe balinga beekulaakulanya bwe bafuna obutakkaanya babaawo n'okwetuuza ne basaba bo nga bo era bagenda okuva mu kasenge nga either awadde nga saagiwadde naye ffe Abaganda all the time tubeera mu kuneneŋŋana saalyagadde kuba ku generation eyo ebalibwa mu ekyo y'ensonga lwaki mu buwembeefu bw'ekika ekyawaggulu nkiddamu omulundi omulala nti bwe mba nakusobya Jakana Sulaiman Nadduli nga nyina kye nakola emyaka egyo gyonna gye tuwangadde onsonyiwe tetusobola kutunuulira nsi ndala nga zikulaakulana ng'eyaffe tudda mu bigambo nga ne wabaawo akatono ke tutuuseeko ng'era nako tukamenyaamenya ekyokubiri Mwami Jakana Nadduli nga yakakola olutambi olwasooka ne bateekayo olutambi olwokubiri ye ne Mwami Wamala yakeera ku makya nannoonyaako ku WhatsApp ye kennyini ng'ate nze sinaba kumunoonya nampeereza obubaka bwa audio nga bunsaba nti ku musango ogumuvunaanwa oguli mu kkooti bali abamuvunaana balina obutambi bwe bajja ku mukutu gwange nga bumulumika nti yali musosoze era nti nga babusala bubi oluvannyuma lw'okuwulira ebigambo nga sinaba nno nakwanukula okwanukula kyasooka kumpitirako naye nina kye nali nsoose okusalawo ekyo kye nasazeewo oluvannyuma kuba se kyekikula kyange nakyejjusizza mu kwejjusa ne ŋŋamba ye lwaki nakikoze y'ensonga ndi wano okukitereeza kubanga omuntu bw'akola ensobi amala n'akola ki n'azeetonda ndi wano okukitereeza Mwami Jakana yampeereza obubaka nga ŋŋamba oli otya munnange n'ansaba nti yeetaaga ku butambi obutambi obwo bali Frank Gashumba amuwaako obujulizi bwe yasobola okusalamu n'amulumiriza nti musosoze kubanga Jakana Sulaiman Nadduli bwe yakolako olutambi ku mukutu omulala nakitwala nti oba lwali lwa busungu ne ŋŋamba ho kakati abaagala tukyawagane tuyombagane obanga Abaganda twevume kirabika ajja kituuka akirealizinge nange kye nakola nga ŋŋenda entambi ze zonna ze twakola okuva mu ntandikwa nga nzijjako ku mukutu gwange nga nzijjako yagenza okuzikebera mu kwagala okuŋŋaanya obujulizi ng'addayo mu kkooti oluvannyuma n'aŋŋamba nti taziraba kituufu nze nzirina naye olw'okuba nnyina kye ngenda okubagamba wano ekitondotono ekitajja kuwanvuwa Mwami Jakana Sulaiman Nadduli ku lw'okusaba kw'onsaba si mu public kuba mu public ogigamba kirala naye ate mu mutima gw'ompuliramu ekyokwemenya nze nno nnyina obusobozi obwemenya mu public n'ekitegeera era nkutegeeza Mwami Jakana nti ewaka ewange omanyiiwo we twesanga nga bulijjo we tubali tunyumiza emboozi eza wano mwe tukoze bino na biri nkusaba nti ositukojja ewange bulungi nnyo nkuwa entambi ezo ezinaakuyambako okuwangula omusango ze wakola nange ezikulumirizibwa nkusaba ng'era mbagamba sisobola kuba wa mutima mubi kutuuka kujjako Jakana bujulizi bw'asobola kweyambisa mu kkooti okusobola okusinga omusango
nkusaba ojje omanyi bulungi jangu ne flash oba jangu ne simu yo oba jangu ne memory card nkuŋŋaanye ebyo byonna bye wansabye mu lutambi ebinaakuyambako okusobola okuwangula omusango mbikukwase. Ekyo nkikusabye era nga mpitira wano ng'era bwe wakinsabye. Neetondera abantu bonna bonna ab'omu diaspora, abantu abagamba nti nze nabba ssente zammwe, ekyo era si kituufu. Mumanyi bulungi enkolagana gye nze nkolagana nammwe ku nsonga ey'enjawulo. Mbakakasa nti wakati wammwe mu kusooka Mwami Jakana Sulaiman Nadduli yayogera ku bya ssente, n'ayogera miliyoni 7, n'ayogera 64, kati nawulidde mu katambi akasembayo ng'ayogera oba miliyoni 2, nti nze oba nali 2. Kale nno nsinziira wano okubasaba n'okubakakasa nti bw'aba Mwami Jakana alowooza nti nze nalya ssente ye, kyembakakasa nti siziryangako. Nkiddamu ogwokubiri, siryanga ku ssente za Jakana. Ne mu necha yange, mu nkula yange, nsobola okukola ensobi nnyingi nnyo, naye ekintu ekyo kye mba nkoze sikigendereramu bubi. Saagala bantu bawalampire ku nze baninnyireko bagambe nti naddala bano abazimba emikutu gyabwe, gundi mubbi, gundi spy, bonna mbeetondera. Ebintu ebyo si bituufu. Okuggyako akatono kenja okwogerako, kano nno nga kannyingiridde nnyo nembeerawo ne serious allegation yazze gye ndi nti nze ndi spy. Ekintu ekyo si kituufu era nkiddamu si kituufu. Sirina kitongole kya gavumenti kyonna kyembegera. Wabula ate mu ekyo kyo naali kyogedde, naye ate abantu abakulu nga retired honorable Major Abdul Nadduli ate bo basirikale. Emyaka 5 gye mmaze oba 3 gye mmaze nga nkola vidiyo ezo buli lunaku, mbakakasa mbadde sizikolera ssente nti oba nzikole bampande. N'ebigambo ebyogeddwa retired honorable Major Abdul Nadduli abadde abyogera buli wamu. Badde siina kyenketta era simukettangako. Mu busobozi bwe ng'omusirikale omutendeke yali badde yantegeera dda nangoba n'ewuwe. Ekyo kyo nkitaddewo. Kaakati baŋŋambye mbu naketta Pastor Yiga. Nsaba okubategeezaako mujjukira bulungi nti omugenzi Pastor Yiga okumutwala ne mu kkomera omwoyo gwe guwummule mirembe, abaamusiba baagamba nti kyava ku bigambo byayogera nti COVID-19 taliiyo. So njagala okubategeeza nze ebigambo ebyo si nze nabiteekawo, wabula abaamukwata okumutwala okumusiba. Ekyo si kituufu okugamba mbu nze nabega Pastor Yiga mpaka lwe yafa. Ekyo si kituufu. Era muzze mumanyi Pastor Yiga ebbanga lyonna lyabaddewo, nze nno yannyamba na buyambi, yeeyandeeta si nze namuleeta. Pastor Yiga yeeyandeeta si nze namuleeta. Bwe yali azimba TV ye n'akola programs ze zonna ze yakola, yampa obuvunaanyizibwa obw'okukola programs z'ebyobufuzi, era yeeyandeeta n'anzikiriza n'okubeera mu TV ye. So nalibadde mubega ntya nga ate yeeyandeeta. Nandi kisinga abadde mulamu yalibabuulidde. Mukama Katonda amuwummuze mirembe, alina bye yasanyula, alina bye yanyiiza, alina abaamusonyiwa, alina ndowooza n'abakyamwogerako mpaka kati. Ekyo si kituufu. Abalala ababadde boogerwako nti nze nababega nabo basobola okweyogerera. Mazima ekintu ekyo bwe muli basanga bali babuulira nti nakyo si kituufu. Kaakati bino bigambo byange byebisembayo. Siina lutalo lwonna ku Jakana Sulaiman Nadduli. Sikwagalizangako kufa newankubadde era mbiwulira, era nakyo nkusonyiye nga tonnaba
just Jakana Sulaiman Nadduli ng'alabye bulabi mutwe gwe nateeka ku video yampeereza ebigambo mu WhatsApp singa ofa naye mbadde musaali mu kuwakanya eyakwogerako ekigambo ekyo kubanga azze akyogera na mbadde musaali nga buli kaseera tukola video wakanya ekigambo kye bakwogerako ekibi era sisobola kusomera dduwa yemu gye wansomedde nti singa nzikirira kuba singa nkola ntya ebyo mbikusenyiye nkwetondedde mu bulambulukufu ku kamera kubanga nabadde nteeseteese musimu gye nakubidde gye nnyinako n'olutambi naye nga ebyo si bye byandeese olutambi olwo mu bulamu bwange bwonna sio sijja kukikola kubanga nasabiddwa okubeera nga neetowaza mu mutima mazima si bya kamera ndi musajja mwetowaze era nnumwa nnyo ng'ebintu bye nsobodde okucreatinga mu Jakana Nadduli mbitegeera biggwaawo sijja kulumiriza kino naye ndowooza era byebyo munnange tewaliwo kirala mbadde nkulinze wano wennyini mu kifo we twateeseganyiza okusisinkana tunnyonnyolegane nkusaba bw'oba oyagala okumanya ku bisente zibadde zinsindikibwa nyina akawunti mu bank nyina akawunti eya mobile money nyina akawunti eya Airtel money byebifo byokka oba ne ku Western Union omuntu asobola okusindikirayo sente byebifo byokka omuntu wasobola okusindika sente esente zembadde zogamba nti nazibbye bali nyina kyengenda okwogera naye nezijukira nti ekyo sikyabadde ku mulamu njagala osituke ojje ewange nga bwe mbadde nkusitukira emyaka gyonna nenkusitukira nenzija ewammwe ew'obulenzi nenkusitukira nenzija ewuwo oba w'obadde ojjanjabirwa nenkusitukira nkusaba osituke ojje mu mutima ogutali gwakko yadde gw'oyogereramu kati nkuwe financial statements ez'okuva lwalwala mpaka kati ojjukira bulungi date lwalwala gye tujja okuteekamu mu Airtel money olabe oba mbadde nsindikibwa sente ezayogeddwako emitwalo simanyi emeka egy'okkuwa okusomesa Buganda emiliyoni 3 n'abansasulira emisolo gya YouTube ekyo nga nno si kituufu tewali emisolo gya YouTube gisasulwa abagikolerako mwenna mugimanyi okuggyako esente ezitutemebwa era nkusaba on providing with all abantu abagamba oba even the public ne bonaaba tozimpadde provide all the numbers that say that nze awatali kulimba awatali kwekwaza nfulumye olukala lwa sente zonna ezibadde ziyingira ku simu yange ndukwase ndukuwe otandike olupapula olw'okutiikinga nti zino gundi yazingamba yazimuwa zino gundi yazingamba yazimuwa zino gundi yazingamba yazimuwa zino gundi yazingamba yazimuwa era nga bwe wasabye bwe twasembeyo okwogera ng'ate tonnakola lutambi luvumirira nze luvumirira taata wange luvumirira ki tuwaayira bigambo simanya abo bajja mu mwaka bwe guti abalaga ebijja bye munnange ebintu ebyo nno by'ojja ogamba abantu si birungi naye nze mbikusonyiwa nkusaba okole ekyo era mbikuwe ekirala kyensaba eri abantu abakulu abantu bonna badde bansaba nga temuyinaayo muntu we musobola kutuula ne muteeseganya nabadde nkimanyi ffe ng'abantu abakulu era nga nze omu eyava e Masaka empisa zaffe ez'e Masaka muzimanyi bulungi ne ngamba nga situnaba kufuna muntu kututuuza manyi bulungi tusobola okwekwata ne Jakana Sulaiman Nadduli ne tubaako we tutuula awatali kulemagana era ne mmanya nti bwe tunaatuula singa tunaaba tulemaganye olwo tunaafuna omuntu omulala atutabaganya Jakana bw'abagamba nti yankubira essimu ne sisobola kumulaba era naye namunnyonnyola nti nali ngenze wano nti era saaliwo era ne bwe navaayo ne nnyonnyola
ow'okulusegerero mwami Umaru nti ate bwe nvudde gye nalaze mu lugendo ze mbadde natero balaga lwakuba ze mbadde natero balaga mu kiki twali tukola ne munyonyola nti ate bwe nvuddeyo olw'okuba nali nsolo wabweru omusujja gwannumye ndiko mu kalwaliro ze nnaku ezo Jakana z'ogamba ze saakulaba kati wendi ndi mulamu nayagadde ku first step kubanga situnatuuka kulemagana nnyo nze nzikiriza buli kaseera mu bulamu bwange bonna okunfuula kyonfuula n'okumpita kyompita ne ngamba tukyasobola okukaanya era namukubidde essimu era ne mulinda wano wennyini we tutudde lwatasobodde kulabika naye mbasaba bonna abadde bampa amagezi nti ndabagane n'abasajja abakulu abantu bonna abasobola okubanga batutabaganya wabeerewo omu alabye vidiyo eno obeeko wootuyita ogambe nti wano bwe nnaagaana okujja n'ebintu ebyo nga sizze nabyo mulibuulira abantu nti nze nabadde bwe ntyo kiikino kyensembyayo yinza okuwulikika nga addiŋŋana ebigambo bino mbeetondera neetondera mwami Jakana Sulaiman Nadduli olw'okuba nti bwemanga nnyina kye nakusobya ekyo kikwetondedde neetondera abantu abakulu mwenna era ne mbakakasa nti bwe mwanga bwe mwansabye nagezezzaako okubakakasa era nga nsembayo ebintu Jakana byayogera ebyo munamulyako ssente ze si bituufu si bituufu naye olw'obutawanvuya nnyo mboozi eno nja kuddayo okubaweereza ebyange bulijjo bye mbaweereza kuba mumanyi bulungi seekubira magoma ewange Jakana Sulaiman Nadduli omanyiyo ne bw'aba waliwo omuntu yenna ayagala okututabaganya yenna naye mu ngeri y'okuwuliziganya kinaaba kyakwogera ku ebyo byannumiriza nti bibye bino byonna ebiyitira mu butambi nze bwe siina magezi nze bw'atasobola kuneebuuzaako naye kasita nakuleeta kasita nakupromotinga kasita akaseera konna ozze weebaza abantu kambabuulire bannange buli wembadde ntegeera nti munnange mulwadde nga nzija mu kamera gamba bannaye leero bamulongoosezza kino kakati bagenda kumulongoosa kino leero bamulongoosezza kino mutuweerezeyo ssente bamulongoose kino ng'era bwe zimala okusasulwa ng'alongooseddwa kino nga ku Mande tukomawo ng'abagamba mwebale nnyo abansondedde bwe ziti naye kati wiiki ejja bagenda kukola kino ezo nazo ne muziweereza ku buli step mpaka Jakana lwawonye eno tebamukoona yekka babakoona babiri n'omwana oli bwe bamukoona naye lule era naye yawona era mbadde nkikola nti ajja bw'ati ne tugamba nti kakati wano ku lubuto waawonye tuddako wano era tujja kwetaagisaayo obukadde bwe buti ne mu busonda awo najjanjabibwa neebaza Katonda nti wawona ate nze sikwagaliza kufa era nze mbadde nnwanyisa abakwagaliza okufa nja kusembayo n'akagero kano ffenna tukeebuulirireko nyinza obutakatuukiriza bulungi naye kangeremu ebyo byokka bye ndowooza bye nzijukira waliwo olugero lw'enfudu n'ebinyonyi simanyi oba mukyalujjukira enfudu yali nzikakkamu nnyo ebinyonyi ne bigifuula mu mukwano gwabyo nga buli biva mu bbanga eyo bijja enfudu weebeera wali ku mazzi okunywa ku mazzi kakati bwe byajjanga okunywa amazzi
nga bigirinnyako ne ku mugongo ku kiwaawo kiwaawo nga kigumu nnyo nga bigisinziira ne nga mumanyi ebinyonyi nga biyinza n'okunywera ku wanfudu amazzi. Kakati olw'omukwano ogwali guwangadde ebbanga ebinyonyi bino nga bitegeka ekijjulo mpate yali y'amaanyi bwe byategeka pate byagitegeka mu bbanga eyo nga bigamba naye tuwangadde ne munnaffe mwami wanfudu nga tuwangadde naye lwaki situmutwala ku pate. Ebinyonyi nga bijja biwa mwami wanfudu proposal nti wanfudu tuwangadde naye tuyinayo ekijjulo pate y'amaanyi nnyo wajja kubaayo okulya emmere wajja kubaayo okugaba ebirabo wajja kubaayo kino naffe tusazeewo tukutwale ng'ow'ekika tukutwale ku pate. Wanfudu ng'abagamba nammwe musaaga nze atamanyi kubuuka n'abuuka nti angende ku pate. Ng'ebinyonyi bigamba ekyo tokitya ffe ng'ebinyonyi olwedde tumanyi okubuuka otusanze tubuuka kye tugenda okukola buli kinyonyi kigenda kuwaayo ekyoya kyayo kimu okole ebiwawaatiro obuuka otutwale ku pate tukutwale ku pate. Pate yaffe ya binyonyi era bwe gwali ogwo ng'ebinyonyi bisondera wanfudu ow'ekiwaawo ekigumu kigumu ennyo nga bimusondera biwawaatiro ng'olunaku lwa pate lutuuka. Kaakati mwami wanfudu ng'abuuka nfudu bwe yayiga okubuuka n'abuuka mu bbanga kyamunyumira agenda otunula wansi nti bw'obeera mu bbanga ng'oweewanise mu bbanga eyo ng'oli eyo mu bbanga kwegamba buli wamu oba olabawo bino nga mbadde sibirabangako. Wanfudu ng'abuuka nga banyumirwa nnyo okubuuka bagenda ku pate. Wanfudu bw'amala okunyumirwa okubuuka ng'atuuka eyo mu bbanga ng'agamba ebinyonyi mu magezi ge ng'agamba ebinyonyi mukimanyi ebinyonyi yalowooza baffala agamanya ge mulina simanya ŋŋaŋa simanya kasanke simanya ndegeya tegalya pate omanyi temumanyi bintu byakabi. Wanfudu nga awe ebinyonyi proposal nti mumanyi bwe tuba tugenda ku pate twetuuma amannya agalya pate ago ge mulina tegalya pate simanya ŋŋaŋa simanya kasanke simanya biki simanya ŋŋaali ago gonna agammwe tegalya pate ffena tufuneyo obunnya obugenda okulya pate. Kakati wanfudu nga binyonyi bimugamba neffe twali agadde tusigaze amannya agaffe amannya tulowooza malungi ko wanfudu nti k'ebinyonyi nti gwe tuwa ekizampo ng'ekinyonyi kyetuume wanfudu ng'anoonyayo erinnya erya pate nga yeetuuma everyone nti yeye buli omu yali yeetuuma everyone nti erinnya eryange erya pate nze everyone nze buli omu. Ng'ebinyonyi nabyo bigamba ffe tujja kusigaza agaffe amannya. Nga batuuka ku pate bayituuka ku reception basangawo abayingiza ku pate y'ebinyonyi mu bbanga gye byateeka ng'omuziki guvuga ng'ebirabo bingi nnyo nga n'emmere yayidde edda. Ali ku reception ng'abagamba ono gwe muleese nga situmumanyi kinyonyi ki? Ebinyonyi bamugamba ono muganda waffe mubadde temumumanyi muganda waffe nga bimuleeta ku pate kuba byolwedde byali bimanyi okubuuka nga bimanyi buli kimu kyono muganda waffe temufaayo. Ekinyonyi kibuuza muganda wammwe yaani? Nga wanfudu abiyingiramu nga bagamba nze everyone. Ngera wanfudu abuuze yali ku reception kinyonyi nti owaayi tomumanyi tondaba ne biwawaatiro bwembuuka kyogamba atali kinyonyi asobola okubuuka. Nga wanfudu abuuze yali ku reception nti naye mwategeseeyo ku byokulya waliyo ku birabo nti egyo ebiri ebirabo ebyo mwategese byani? Ko yali ku reception ng'agamba wanfudu nti ebirabo twategese bye everyone bya buli omu nti waliyo ku mmere mwafumbye yani nti ya buli omu. Nga bayingira batuuka okubagabula ekijjulo
Wanfudu ng'agamba ebinyonyi ebyamuleese ng'abinyumiza bigamba mwawulidde nga tuyingira ng'ayita abagabula ng'ababuuza wamma emmere eno gye muleese yaani kaagabula nti emmere ya everyone oba ya buli omu mu Luganda nga Wanfudu yeetuumye buli omu oba yeetuumye everyone. Wanfudu yagenda neyeetuuma ali nti erinnya lye lijja okulya pate baliyita everyone. Kakati atuuka ku mmere ng'ababuuza bana emmere mwategese yaani nti ya everyone. Everyone nga kakkana ku mmere yabanne bonna gye babategekera ng'agiri agimalawo yonna. Kaakati ng'ebinyonyi bisirika nga bigamba waayi ffe tuli basiruka tusirike. Bwe baatuuka ku ssaawa ey'okugaba ebirabo nga baatadde wali ebirabo ebyokuwa abagenyi abagenda okujja ng'era Wanfudu yeewuuyo ng'ababuuza naye bannange mwebale kutegeka pate everyone emmere mwategese ya everyone. Kakati ate ebirabo mwategese ti ebirabo twategese bya buli omu everyone twategese bya everyone. Nga Wanfudu agamba banne beyazze nabo nti mukiwulidde ebirabo byali bategese byange nze everyone. Ng'akwata birabo byonna ng'agenda. Munnange mu ssaawa y'okuddayo bano bawa binyonyi yali tasobola kukiteebereza nti basobola nabo okunyiiga. Everyone yaleetebwa obuleetebwa n'aweebwa ebiwawaatiro okubuuka. Bwe yayiga okubuuka n'atuuka ne ku pate emmere yagirya yekka. Bwe baatuuka okugaba ebirabo yabitwala yekka. Kati mu mafuluma nga batuuse okuva ku pate bavaayo ebinyonyi byali binyiivu nga bigamba owaayi ffe twakuleeta ku pate ffe twakuleese ku pate yaffe obadde ng'eri wansi nga tewali akumanyi obadde eri ku mazzi nga tova mu kifo otambula osooba naye tumaze okutuusa ku pate buli kimu kikyo gwe mugezi ffe baffala anti watugambye amannya agaffe tegalya na pate liryo lyeririwo. Otuuse ku mmere ogituliddeko otuuse ku birabo byonna obitutte naffe katukuggyeko ebyoya byaffe bye twakuwadde. Bawa binyonyi nga buli omu ajjako ekyoya kye yawanga contribution eri mwami everyone okusobola okulinnyako mu bbanga kubanga everyone ku pate y'ebinyonyi wali tewali amumanyi. Wanfudu mu bbanga engeri gy'atamanyi kubuuka olwamuggyako ebyoya yawanuka waggulu eyo n'agwa. Bwe yagwa yamenyekamenyeka ekiwaawo ekyali kimwewaza era ekiwaawo ekyo ne kikutukakutuka enkindo. Abaana abato abadde bala vidiyo eno y'ensonga lwaki enfudu n'essaawa ya leero ya nkindo. Mumanyi nekyagiyambako mu nkindo ezo waliyo akaami katono nga bakayita Kkwo nga kayina amasanda gasobola okugatta. Wanfudu yalaajanira mikwano gye nga takyabalaba nga yina yamenyekamenyeka takyabalaba anti yabalyako buli kimu. Tekiba kuba kisa kya kawa Kkwo kali kugattagatta nkindo zino nakati Wanfudu zaakyalina nakyo kyali kisa kya Kkwo. Mu biseera byonna we tubadde nga bwe mbadde mbabuulira waaliwo yali tamanyiddwa nga ye tamanyiddwa. Ffe ab'amagezi amatono ago baffala ne tuwaayo akafa akatono ku lw'okumanyibwa kwe. Bwe yatuuka ku pate emmere yagitulyako n'atuvuma obusiru n'atuvuma butalina magezi
kakati nze contribution yange gye mbadde nnina akatini eri mwami Jakana nadduli zibadde video obwo obutonotono y'ensonga lwaki mbabuulira nti video ezo nazijjayo kali akagero ke mbabuulidde mukebuulirireko obwo obutono nange bwe namugattako nagenda ku mukutu ne mbujjako era temujja kuddamu bulaba okujjako nsabye nti ezo video ezoogerwako nti nno zibadde za busosoze ng'era abamuwaabira already bazirina nga ye tazirina asituke bulungi ajje wange nzimuwe asobole okwewozaako asinga omusango mwebuulirire nnyo ku lugero lw'enfudu olwo lwembalekedde mbakakasa ngenda kwongera okubaweereza ebbanga lyonna tubadde n'emiramwa mingi kubanga omukutu temwayagalako nze mwayagala bye mbaweereza temwayagalako nze nti mbadde neeyogerako nnyo newankubadde emikutu gino kwe mbadde nkolera gyange buli situation mbadde ngireetera agigwanira nja kusigala n'obweyamo bwe bumu nja kusigala n'obukkakkamu bwe bumu ku lw'ensi yange Buganda ku lw'eggwanga lyange Uganda ku lwa buli munnayuganda yenna ne waali mbasabira ddala nsaba Mukama Katonda abawe ekisa okunsonyiwa munsonyiwe ekyampayiziddwa nti nalya ssente si kituufu ne mu ddiini gye nsaba ey'ekikatuliki ekukkiriza ne bw'oba wasse muntu okuyingira akasenge k'okwetonda ssaako n'okwenenya era n'osaba Mukama Katonda ensonga lwaki ne mu ddiini yaffe mulimu ekiyitibwa okusiigibwa kw'abalwadde ne bw'oba mulwadde ku kitanda ekisembayo oyina esaakalamentu erikuweebwa ssaako n'esaakalamentu ery'okwenenya nga tonnasembera eri Mukama Katonda buli kyonna kye nabasobya ngenda kukyetonda wakati w'okukkiririza mu Katonda era engeri gye nali muyimbi wa kyaki ng'era nakuzibwa mu kigo e Naluzaali eyo e Masaka ngenda kukola ebyantendekebwa mu kigo era nga kino kye kimu ku byo yenna alina obusungu sikunenya akaseera kajja kutuuka tonkyawa ne bwe mbanga kyonnumiriza gw'olowooza nti kyekituufu nja kukikyusaamu siriddamu kukola lutambi wano ku nsonga y'emu luno lwe lusembyeyo bwe walibaawo kyonna kitwogerako ne mwami Jakana kiriba kyakyama era sirijja kukibabuulira ebintu ebyo nga bwe mbibagambye mbijja ku mutima gwange ku lw'eggwanga lyange Buganda ku lwa Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda oyo nno nga yenna mu nswa wange otabuuka Cuucu Beene oyo ffenna gwe tukkiririzaamu nti ku Kitikkiro nange nzikaanya n'Obukulembeze nga yasembayo ku ntikko nga ye mukulembeze waffe gwe tulina asembayo ku ntikko ekyo nkikkiririzaamu ennono yaffe ku ntikko tukkakkanye ebigambo nja kusigala nkola emirimu gyange ku lw'abaana bange abazadde bange mukyala wange n'abantu bonna bwe tuwangaala ku lwa production ya Media Choice nga nze chief editor era omuweereza omukulu tubeetondedde nga Media House tubasiibudde mweraba.